nkwaniriza nnyo mu programu yaffe kooti YAMAKA wano ku Star emunyenye y'eggwanga. Afunye birungi yisa emikono mu maaso gamba alhamdulillah. Afunye emirimu, afunye zadde, afunye sente, afunye ky'oyagala. Nawe olwaleero nkomyewo ng'olaba ndi musanyufu. Waka wayinza obbabuzaabuza mu biru mpentebe yange balyoke bategeere amaka gendimu. Kuba leero bandaba ndi mu sofa seeti. Maizo kubanga beerabidde leero situdde wano entebe yaffe babiri yange ne mwanyina zisemaka wa muno naye leero nsaza okutuula wano ngolole ku magulu musiibye muti eyo mikwano gyange alina obuzibu obuteebereka kusaasidde nnyo embeera gwetulugunya mu ngeri emu oba endala saba Mukama Katonda asaasire omulwadde wange omulungi yonna gy'oli oli waka olabira programu eno oli ku ddwaliro oli yonna gy'oli otaddeko YouTube oli mukulaba programu eno ojja kusuuka mukwano inshallah tewali kitasoboka oli mutubeera bayina olaba ng'ensi agenda okugisiibula kyokka ate n'olaba atalwadde nako nga bamukubikira accident bibwatukira pressure kyokka nga gwabadde alowooza nti oli muyi ng'ate Mukama akyakuwadde omukka gw'ossa abanga abavubuka wali akayimba kakwatagana n'omukka gw'ossa mu kirokole bakayita batya konna ak'okwebaza Katonda olw'omukka gw'ossa mu biru tokayinaayo kagamba katya webale Yesu webale Yesu webale mukwano gwange Yesu webale Yesu webale Yesu webale Katonda wange amina aha webale Katonda wange webale Yesu webale Yesu webale Yesu Rachel akayimba ako nga bw'okawulidde ke kayimba akeebaza Mukama Katonda olw'ekyo kyenjogeddeko obeerawo ng'olowooza mbuno okomye banange tokkirizanga koma mu linnya lya Katonda tokkirizanga muntu kuteerawo lusalosalo mbuno nkusalidde wano mugambe tonsaliranga mu maaso ga Mukama Katonda era oba ojja kuyitawo amaka gano nagalimu wiiki ewedde era amaka gano nagajjamu nga mutuufu n'akamwenyumwenyu tekaliiwo kubanga enzijjukirira amaka gano nagajjamu nga siina kamwenyumwenyu kubanga n'ekyali kiraga nti tewali kamwenyumwenyu ku ntamu twasangako sefuliya ya buugi si bwe kyali naye olwaleero ndi musanyufu kuba nsanzeko ya bijanjaalo kitegeeza ebijanjaalo ebyo birina kye tugenda okuwereekerezaako okikubidde mu ngalo taata amiina n'olwekyo ndi musanyufu nnyo olw'okukomawo mu maka gano ate ne nkomawo nga ndi musanyufu olw'abalabi bange ab'ekkooti y'amaka abatasosodde ddiini abatasosodde mawanga banange temusaliranga bantu misango simwe bakatonda tusosolanga omuntu olw'eddiini olw'emyaka gye olw'eggwanga lye You're just lucky to be born oba nti oba wazaalibwanga munankole. You're just lucky to be omuganda. You're just lucky to be omusoga. Kugamba tonenya muntu lwa ggwanga ly'embugu lwaki oli kino era toyina muntu nsonga lwaki omugamba lwaki oli mwavu. Tekiriiyo. Omukama yasinga okumanya. Oyo ateme ekkubo ewatali kkubo. Agabirira ekintu ky'otasuubira. Sinali kirowoozaako nti mu COVID muno naafuluma wabweru nga nzize. Ekisooka nabanyumiza nti omwana oyo saamulabako naye abaana bannyinyonnyola abaaliwo ne bagamba Masaalo bakubanga olabye omwana oyo wandikaabye nnyo ne bagamba kale kaŋŋendeyo naye all in all nga sinnagenda wantu wonna bannange mulabe enjawulo ya ssente nga zizze ewantu leeta omwana oyo abantu bamulabe njagala mutunuulire eriiso lino bwe twalisanga eriiso bwe lyali nga ne mu kamera tutya kubanga nze saagala kulaga nnyo binyigiriza nnyo muntu egamba omuntu bw'omulaga nnyo ekinyigiriza si lwakuyamba olumu yesiwala n'atawulira na birala naye lino lyeriiso Omulongo Babirye Sarah lye yasanga mu nnyumba ya mwannyinaze mu biru olwaleero njagala mulaba omwana nti tufiiriddwa eriiso kubanga twalifiirwa naye ono omwana gwe mulaba musanze wabweru ng'azannya
ng'azannya nze simanyi nansanyu lyembadde nalyo ng'azannya nejjukira luli soda yamugaana yagaana okulya n'oŋŋamba obulumi n'oŋŋamba agamba mama saagala ng'awulira amannyo gamuluma naye olwaleero kati asobola n'okugamba njagala kulya mama eryenvu lyange olitaddewa kuba omusawo yatugamba tulina omwakubibala ebyenjawulo buli lunaku asobole okurestaringa enviiri naye kati akusaba ekyokulya n'alya n'olaba ng'azannya n'eddagala n'omuwanga amira bulungi. Nebaza nnyo banaye nebaza nnyo kubanga enviiri bannange bannange nange ndi musanyufu munatusonyiwa kubanga bwe twali tukaaba twakaabira wamu kale lino essanyu lye tuyina era libeere lya wamu. Kyensinza okwewuunya nti omwana musanze wabweru ng'azannya kyokka kimpadde essanyu ne ŋŋamba Mukama weetegereza eriiso ly'omwana lifunye ennyama ezibikira okitegeera nti wadde lizibye naye lizibe peaceful liggalewo bulungi ate lireme kulwaza linne waalyo ate kwegamba ndi musanyufu. Kale nno munaye gweyagala akazindalo ng'ettabbu kati kaakano neyanziza nno yayanzeege mbalamusiza nnyo abalabi ba Star TV n'abawuliriza baayo bannange nina essanyu lingi nnyo abaganda bagamba ery'omwoki wagonja kubanga kino nali sikisuubira mu bulamu nga sikirowoozangako mulongo nti nina ayinza okunjagala nina ayinza okunsaasira kyansukkako bw'amala okujja mu kifo kino ne ntandika okulaba enjawulo ne ŋŋamba nzaani afuna ku ssimu emitwalo ne wegiba 2 oba 5 nga jange nga tekuliika mmanja ate nga ngenda kujjanjaba omwana mulongo neeyanziza mama nagezaako ku ssimu yonkwebaze nga teriiko mulongo weebale nnyo weebalire ddala weebale otukoze bulungi kubanga nali sikisuubira nga ndaba omwana agenda ekintu kyatuuka ne kyatika mulongo nekiwa amasira nendaba nga amasira gakulukuta ne gadda mu liiso eddala kati oluusi nga gakulukuta ne gagenda nga ku mumwa n'ogamba amasira agava mu liiso naye nga sirina solution yonna ne ŋŋamba kati kyeri munda kyabise kiki ekibaddewo kati ate nga mu ddwaliro mulago nga batugamba totonyezako kadagala konna ate nga kyongera kuvunda ate nga tebalina ddagala lye batuwa ddala omusawo yasembewa ŋŋamba gwe mwe bwipanado naye nga atayongera kugwawo mukwano gwange kwe kundagirira kiriniki ekanyanya eyo kwe kutandika okutwala omwana mutwala ssente ate nga tewali era neebaza nnyo n'omusawo oyo bambi kuba yatubeererawo nga tetunnafuna nakkiriza twatandika n'emitwalo 10 n'agamba mwe muleete omwana kasita anaawona tujja kulaba era neebaza nnyo ekyensuso kubanga mulongo wali tonnaba kujja nagezaako genda ku TVM era banyambe yewe bwe nagendayo bankwata ku ssimu ne banteeka ebifaananyi omu nanekubisa nange n'ekifaananyi neninda obuyambi mulongo saabulaba era we natandikira okutegeera nti message zitambula mu ngeri yonna waliwo abantu kangako ne baŋŋamba twakulabyeko ku ssimu n'omwami bw'ati naye nga kuliko ennamba ye ne tuweereza ssente naye nga sisobola zifuna era ngenda okuba ku ssimu ye n'olwaleero essimu bw'ogikubako egamba teriiko n'oba oluusi ng'egamba busy kati ogenda okulaba omu ayamusindikira ng'akugamba olwolumu ng'akubira ng'agamba waliwo ayakusindikidde ku ssente ng'omugamba munaye sinnaba kufuna kubeera sinnafuna ssimu eva waabwe ng'agamba nkimanyi ky'oyitamu naye nja kukulaba kati mulongo n'embeera mu mbeera bw'etyo omwana oyo yayosaako treatment olw'okuba talina ssente naye mulongo nfukamira nga neebaza Katonda ku lulwo kuba okuva wajja n'otandika okutukwatako omwana wange oyo afunye treatment era omusawo tubadde tukuŋŋaanya obusente bwe tumutwalirako wenjogera tusigazaayo ssente ntono ez'omusawo kati ne neebaza Katonda kubanga nali nsigalidde
nga nsigadde mu bbanga kubanga mulongo banteekako ku TV oba abiwulirako ne baŋŋamba nti ne bandaga nga bankwasa akakadde ka ssente babindaga bankwata ku TV bansanga ku ddwaliro waliwo omwami akola ne wesoogera linnya lye kati we bandaga nga bazinkwasa ate oluvannyuma lwawo wennyini nga tukyali awo naŋŋamba ate anaagenda nago era nenga muddiza n'agenda nago naŋŋamba bagenda kunteeka ku TV ez'enjawulo babere nga zaasa naye mulongo siina kina kuba abantu bandaba tekuli namba ya simu biri okwo biri awo bwe bityo siina kyenfunye era abawuliriza ab'emikwano abeewala n'ab'okumpi bannange neebaza nnyo buli kyonna kyenfunye nekyentuuseeko abadde mulongo babirye mukama gwakozesezza nembeera nga nsobola okuŋŋaanya ekyo kyenkuŋŋaanyiza mu bantu okuviira ddala ku 100 mpaka ku 20 nfunyeko abampaddeko nafunayo ampa 30 mulongo waliwo yes omuntu omu webale Yesu webale Katonda wange amina nebaliza ddala mukama olw'ekyo kubanga atubeereddewo tubadde nga omulongo bannange batuleetera enkota y'ettooke batuleetera enkota y'ettooke bannange nga ndi nakawere naye nga ndyegomba neŋŋamba nalyadde kuto nali akawunga mulongo ne kansiba olubuto nga mpulira nfuluma pawuda w'omwana bampaddeyo ne pawuda ŋŋenda bireeta obirabeko kyoba nadde mmanyi ojjanca nekinemesa okupulogulaminga obulungi saagala kunneetegekera ate nze singa nabijja mu nsawo yange n'okunsiima saagala naye lwaki nkomawo nga njagala twebaza abo abannyambyeko ne bakumpeera essanyu nze sinza muntu agamba nti nnyina kyengabye nti nziruka emisinde nkole ki bambi ndi munakuwavu olwebyo bye wayitamu ng'oyaggayagga okufuna obuyambi bagamba wajja ku rediyo nga siriiyo omuntu ena aba alina okuyaggayaggira ewalala naye nze kyemmanyi nti fe abantu abanaku abantu abayina bafuna nnyo advantage batoba batufunirako nnyo naye si birungi nebaza abantu mwenna radio station zonna ne TV zonna ezivaayo okuyamba abantu mwebale obeera awo n'olaba TV nga si yaffe sister CUBC si magic naye n'ogiraba ng'eyambye omuntu bambi mwebale guno omulimu tulina gukola ffenna nga bannayuganda kati mwemulaba essanyu eriri wano omuntu n'asanyukira pawuda n'agamba nnyina pawuda ŋŋenda mukulaga era genda ondeetere giro ondeetera byonna byonna kagamba omuntu n'asanyuka n'olaba nga taata musanyufu omwana musanyufu family nsanyufu byonna bisanyufu banange mwebale kumpeera bantu ssanyu mpa ekitabo kya maama ngira mbatumira gundi yaani ono omulala Emma kanjira ntumira mama ajja kujja atunnyonnyole naye nze amannya namugamba mpandiikire njagala okwebaza mukulu Yisima Bosa tweyanza nnyo tweyanzeege Jacqueline Kayaga tweyanziza Nalule Gloria Babirye weebale nnyo weebalire ddala waliwo atasteekako linnya n'aweereza $1,200 Lydia Agaba tweyanziza Joseph Abirakol tweyanziza Edward atakyetisse Edward kyetisse Edward bannange yakuweereza $5,200 bambi Augustine Kizito $3,000 Frederick Nsubuga weebale nnyo Helen Nakiranda mwebale Serunkuuma tweyanziza Irene Namuyiga Buhira oli mwesiga tweyanziza Andrew Mawejje tweyanziza
Brema Development Company Limited mwebale nnyo mwebalire ddala. Tweyanziza Nikabo Investment, tweyanziza Josephine Mukisa Kintu, Bakasamba and Florence Company Agent banange mwebale nnyo agents. Alaso and Sons mwebale nnyo. Elizabeth Nakawuka webale. Imalinga ati Moses tweyanziza. Porini Namayanja Mukibi Richard, Johnson Kyaligonza, Amina Nakalema, Paulo Ogambo tya John Paulo Obuya, Ayubu Mbadi Ayubu tweyanziza. Peter Katumba, Gregoria Lukundo, Robert Wanjala, Nakanwaji Oliver, Jessica Namusisi, Caroline Anyango, Aisha Namata. Ebintu nga biyitirivu. Tweyanziza tweyanzege. Bwentyo natuula ku radio yaffe eya Radio Star nensobola okulagirira abantu ekitundu kino. Bwentyo nensaba bannayuganda abasobola okutuukawo n'abali okumpi basobole okunnyambira ku famire eno. Ndi musanyufu nnyo era ndisigala nga ndi musanyufu okuba nti ennyumba gye twatuukamu nga teyina kintu, batuwadde ne kabotulo k'ennywanto okuba nti nate leeta bano pawudaliwa n'akawunga. Arange tweyanziza tweyanzege. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukama Katonda abaddizeewo. Namubiru mwebale mu kusitula, mwebale ne botulo yaffe. Ani asitudde Isaac anagasobola yekka. Manange ndowooza olaba essanyu eririwo ewaka, ndowooza olaba omukwano oguliwo ewaka, ndowooza olaba buli kimu kyonna ekiri ewaka. Abali wano munansonyiwa nina okwekyusa kubanga entebe yaffe gye tubeerako mba nyina okwekyusa. Nyongera okweyanza okaza bulungi. Mwebale kuwandiika amannya gano. Namusoke Emily tweyanziza. Sulaiti Kiza sente za maama muzitwaleyo. Tweyanziza jja tubulya muwendo ne bwatazitulaga. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Tweyanziza nnyo Musaasizi Chausi, Namujuzi Sharifa, Zaina Cheka, Sophie Nantongo, Samu Kuteesa, Lydia Mary Kyalisima. Tweyanziza nnyo Josephine Najinda, tweyanziza nnyo Musanje Chausi, Kabalungi Stella, Yitimba Ventures mwebale nnyo, Godfrey Bahati, Barakallahu fiku yenna njogeza maanyi nange kennyini. Florence Nalusiba tweyanziza. Robert Biyinzika owa Chims webale nnyo. Richard Investments tweyanziza. Ne Julius Mudunga owa Dembelyo tweyanziza nnyo tweyanzege. N'amannya amalala mangi getasobodde. Mukyala Nakimuli Sarah mwebale nnyo. Fiona Namugga tweyanziza nnyo. Nalubega Magi tweyanziza. Sylvia Nansamba tweyanziza nnyo tweyanzege. Maama kwata omuzindaalo. Neyanziza nnyo neyanzege Omulongo Babirye. Byebino ebintu byaffe bye tulina ate nga ebisigaddewo kubanga tubadde tulyako. Bulijjo tulyako. Era enkota y'ettooke twagimazeewo jjo. Haleluya tuze wano okutendereza Mukama. Haleluya tuze wano. Oh haleluya tuze wano okutendereza Mukama. Tuze wano okutendereza. Oh tuze wano. Haleluya tuze wano. Tweyanziza nnyo tweyanzege Mulongo. Mukama akuddizeewo nnyo nnyini ddala kubanga n'obuwunga obw'obuugi bwatuuka ekiseera nga sikyabulina. Ate nga nina okuyonsa ka bebi. Kati nga neetaaga okubeera nga nfuna amata. Kati waliwo omukyala abeera Matugga. Ye yatuweereza ebintu mwali muno obuwunga. N'atuweereza enkota y'ettooke. N'ateekamu omuti gwa sabbuuni. N'atuwa kiro y'omunnyo. N'ateramu n'ebizigo bino ne pawuda. Ye Mulongo.
neyanziza nnyo neyanzeege omukyala ow'Ematugga. Mukama akuddizeewo era akuwa omukisa kubanga watukola obulungi. Neyanziza nnyo. Omukyala oyo Mukama amuddizeewo era amuwa omukisa. Yeebale nnyo yeebalire ddala yatukola bulungi. Pozi waliwo n'omwami Ssaalongo ne Nnaalongo ab'Ensambya. Baatukoze bulungi era olunaku lwajjo lwe twaleese ebintu ebyo mulongo baatuyise ne tubinona. Guno omuceere ne batuwa ebijanjaalo ne batuwa obuwunga obwa kasooli ne bateerako obwa muwogo zaadde kilo nga 3 awo 5 oba bwe buno. Kubadde batuwa biri kuba bino twabireese jjo. Emma. Namubiru Grace Gloria ne Grace bebaliwa oli Grace ono Gloria ate ekirala David kati omwami oyo yatukoze bulungi nnyo kuba taata w'abaana yagenze okubinona ne yaŋŋambye kyamagero kimmenye kyamagero kyange kiri wano ekyamagero kyange kiri wano ekyamagero kyange kiri wano era ngenda nakyo kyamageza gwange guli wano omukisa gwange guli wano omukisa gwange guli wano era ngenda nago. Tweyanziza nnyo tweyanzeega mulongo nawe bw'oli kanyumye mulongo neyanza nnyo nnyini ddala era tuuse Ensambya n'asanga omwami Ssaalongo ne Nnaalongo kubanga baatukubira ne batugamba twabadde ku puroguramu y'omulongo ne tulaba ensonga zammwe ne tubasaasira era ne tusalawo tubawe ku kamere mujje mu kakime ne tugenda olunaku olwajjo era bwabadde nga bwe buti ng'ali eyo agenze kanona bwageze otuuka nga ssaawa 12 ng'atuuse n'ekitereke ne tugulumiza Katonda era yeebale nnyo yeebalire ddala Mukama akuwa omukisa mulongo kubanga senga siggwe ebyo byonna tetwandibifunye. Tusobodde okuŋŋaanyaawo kali akakadde kamu akakadde kamu mu emitwalo 3 mu 24. Ekyamagero kyange kiri wano ekyamagero kyange kiri wano ekyamagero kyange kiri wano era ngenda nakyo. Nnyo tweyanzeege abalabi baffe mwenna aba Star TV abalabi baffe mwenna ab'ekkooti y'amaka mikwano gyange ba live streamers mwebale nnyo mwebalye ddala the olishers mwebale nnyo n'emikwano gyange mwenna abankaabirako nga nkaaba nze essanyu lyange liririmu kulaba abantu bange nga basanyufu nze gumulaba mba ngenda kusula bulungi mba ngenda kulya nga ngezze kubanga tebinyumira kutuuka wantu nga bakaaba. Nyongera okwebaza Namusoke Mile tweyanziza nnyo taale kubiye mu sayidi eno Sulaiti Kiza tweyanziza Musaasizi tweyanziza Namujuzi Sharifa Zaina Chek Sophie Nantongo Samu Kutesa Lydia Mary Chalisima tweyanza Josephine Najinda Musanje Charisi
Kabajungu Stella Itimba Avengers tweyanziza, Godfrey Bahati tweyanziza, Florence Nalusiba tweyanziza, Robert Biyinzika tweyanziza, Julius Mudunga tweyanziza nnyo, tweyanzeege mukwano. Nsaba okweyanza Joseph Mukisa Kintu, nsaba okweyanza Bakasamba ndi Florence, tweyanza nnyo Elizabeth Nakawuka, tweyanziza nnyo Imalingati Moses, Paulina Namayanja, Muchibi Richard, Johnson Chaligonza, Amina Nakalema, John Paulo Obuya, Ayubu Mbadi, Peter Katumba, Grigori ya Lukundo, Robert Wanjala, Nakanwaji Oliver, Jessica Namusisi, Karo Anyango, Aisha Namata, tweyanza nnyo tweyanzeege, Yisa Bossa tweyanziza, Jacqueline Kayaga. Naye oli bwe twali wano twanywamu, tweyo omutwalo maama tugulire ku baana bange soda. Isaya, genda ku dduuka tukyekole, genda olete soda n'emindazi. Tuziriddeko sente za maama. Leeta tukyekole. Nalule Gloria tweyanziza, Jacqueline ekitegeeza mba kujja kya wandifumbye mbambi ondabye nze sibyagala ate onansangawa nze bwe mba mmaze okufuna essanyu mba sikyadda naye wabeewo ekiguddewo ekirala awo nzija mangu nnyo. Lydia Agaba, Joseph Obilacol, Edward atakyetisse tweyanziza nnyo wabula atakyetisse yatamanya buzito bwakyo naye mbutuufu akyetisse yabalaba obuzito. Augustine Kisito tweyanziza, Frederick Nsubuga, Helen Nakiranda tweyanziza, Nanselukwaya tweyanziza, Irene Namuyiga, Buhire tweyanziza, Andrew Mawejje tweyanziza, ne bannaffe aba Brema Development Company Limited mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo wano Namuli Sarah tweyanziza, Fiona Namugga bonna bakuyambyeko, Sylvia Nansamba bakuyambyeko, Nalubega Magi mwebale nnyo. Waliwo ono teyateekako linnya yaweereza ku Vetech Business Solution yaweereza emitwalo 9 bannanga abantu bagaba bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukama Katonda abaddizeewo bantu bange mwebale nnyo. Kale nange mu kaseera kano sente zange maama wo gwe weebuuzaako si yazikuwadde. Sente buuza nze mbuuza soda wammeka n'ebintu atumala. Luli oba twalya wammeka twanywa wammeka atumala. Balete ebindazi nga byammeka nga bya 3 si bye twalyanga luli. Ne lutwakozesa emitwalo 2 ero batuwadde gumu. Luli nakozesa 2 twongereyo nga 3. Tulyeko olwaleero. Lete kipaza soda 10 n'ebindazi bya 14 balance omumu w'omukyala. Kale nange nyinayo obubaka obulala era nsaba tufulumeko wali wabweru ate tulabe. Nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola mukwano gwange. Nyongera okwebaza olwakadde k'otuwadde mu kooti y'amaka katono nnyo katufulumeko wabweru ate tulabe obubaka obuvudde wa mukwano gwange Brenda ku MTN. Katikomewo. Nkwaniriza nnyo mu programu yaffe kooti y'amaka wano ku Star TV, YouTube ate n'ebirala.
Tuvuddeyo mu nnyumba olunaku olwaleero era nga tuli basanyufu bansusso nsaba tugyeko emmere eyo. Emmere eyo tugiguze wabula nga n'ekisinga obukulu ani agenda okuyimba akayimba ak'ebyamagero. Pikipiki eno eweereddwa mwami Mubiru ne mukyala Mubiru. Ankoledde ebirungi nayimba nkoledde ebirungi natenda nayimba nkoledde ebirungi jankoledde ebirungi nayimba nkoledde ebirungi natenda. Haleluya. Oh yampadde n'ebirungi nayimba nkoledde ebirungi natenda. Hiye. Oh atuwedde ne pichi nayimba atuwedde ne pichi natenda. Hiye. Oh ankoledde ebirungi. Oh omusajja ankoledde ebirungi. Tweyanziza nnyo tweyanzege Yesu atukoledde ebirungi. Eno ye kaadi ya piki mwami Mubiru n'omukyala mwembisi ya muntu omu. Nsaba okutwala omukisa guno okwebaza omuwuliriza bamuyita twamukazaako Brenda ku MTN naye ng'ali US. Tusaba Mukama Katonda mukyala Brenda akuwe omutima gwo kye guyayaanira kuba nze mulongo sigumanyi. Omukyala ono lwe yalaba programu yakaaba. Nangamba naye ogenda kulabirira otya abaana abo buli lunaku. Nangamba maama okusinziira ku bantu b'olabirira tojja kusobola kuyamba family eyo. Namugamba Brenda edda bwe nali nyinanga ssente ng'abantu bange mbeerabirira. Naye olwaleero mbalaga ayina ekisanga mulongo ankwatireko. Nambuuza piki empya ya ssente mmeka ne tugenda ne tuziramuza nangamba nnyingi. Nangamba nkwesiga tosobola kunnoonyezaayo ekozeeko ng'eri mu makubo malungi. Mukyala Brenda nkutegeeza nti ssente nga bwazimpeereza ebirala tunaabyogera nti mulongo yatoopinzeeko kubanga nange nadde njagala nfuna ekintu ekirungi naye nga nkitwala nti wagiguze wekka. Eno ye kaadi Brenda nga bwe wansabye nti bikyebeere mu makubo matuufu ngibakwasizza. Mukyala Brenda ne bino ebiwandiiko bye ebyali ebya nannyiniyo eyasooka oba tuli ffenna nannyiniyo eyasooka y'ono era nayo tuba tugifunye. Mutabani wange gwe natumye okugisasula gwe bakoledde amannya mu ndagaano eno. Lwaki bwe wabaawo obuzibu mutabani wange amanyi bulungi we yagiguze era ge mannya ag'okubiri. Kati olw'okuba mutabani wange piki eno si yiye ngireese ewantu akoze endagaano eraga nti nguzizza piki agizizza mu makubo. Kyekiri kye bakubuuzizza amannya go nga taata akaabya amaziga mu maaso. Kyekiri kye twakubuuzizza nti amannya go gwani. Kati wano ogenda okuteeka omukono gwo bano be bajuliza ababaddewo z'empapula zonna tusemberezeeko mu maaso eza piki eno. Sijja kusobola kulabiriranga wabula ogenda kusobola okwevugiranga ekidduka kyo n'olabirira famire yo nga tekiriiko bbanja tekiriiko looni malo tokosezaamu. Gatanyolemu nange. Taata jangu obera kidduka kyo tukikwase ne mukyalawo tekikuddukako n'emisinde kozi okimanyi bulungi.
Nsaba okweyanza abantu mwenna abasobodde contributinga sente ezo ne muziwa omukyalo ono olw'omwana we. Mbategeeza nti omwana ali mu mbeera nnungi ddala. Eriiso twali tetutaasa liiso eryo lyennyini eddwadde, twali tutaasa eriiso eryokubiri. Naye twebaza Mukama nti ekiiso ekibadde ekibi kati kigenze kiwona ne kiggalawo buli kimu n'empapula nazo zammwe. Nebaza abawuliriza bange Ssekinnoomu, nebaza mikwano gyange Ssekinnoomu, nebaza Brenda. Banange Brenda, tetumanyi ssanyu bw'olikoze mu maka gano, tetumanyi bw'okikoze. Kanzikize. Tetumanyi Mukama Katonda ayisemu ggwe n'owa abantu bano essanyu. Ndi mugumu nti omwana ajja kuwona. Ndi mugumu nti amaka gano tegagenda kuddamu kubulwa kyakulya na kyakunywa. Taata okolerere famire yo, maama afumbe. Taata okolerere famire yo, maama afumbe. Kale abaana bajja batuwa akayimba akaggalawo. Njagala gali amazina ge banzinira luli tudde wali. Agimanyi. I will no more suffer. I will no day for blame. I will no more suffer. I will no day for blame. Ekire zambo mambo masiyawe. 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 Teyanzege babadde programu kooti y'amaka wano ku Star TV. Ebyenye y'eggwanga tewerabira programu y'Omulongo Babirye Sarah ebeerawo okuva ku Monday paka Lwakutaano ku ssaawa 7 paka ssaawa 9 buli lunaku. Mwe tuyambira mikwano gyaffe Katonda batannaba kusitula. Mwe tuyambirako mikwano gyaffe ne tubawa essanyu. Katonda bw'abasobodde okutuwa essanyu. Mwe tuyambirako bannaffe ne tubawa ekyokulya bwe tuba nga ffe tusobola okulya ekyemisana n'ekyeggulo. YouTube osubscribinga teweerabira okulayikinga ate n'okusubscribinga programu kooti y'amaka. Maidini Kabale Bugonzi Omulongo Babirye Sarah ge mannya gange. Essimu yange eri 0752 10 11 13 ne 0752 10 11 eri 0752 10 11 13 ne 0776 10 11 15. Brenda ku MTN, I salute you. Mubeere bulungi. Temba kubide ku bye. Brenda la kayo. Kano Cash, mtano msamu mwana. Bakawulidde. Ataka wenda kunywa kaliwa. Wena kunywa ki? Kafanta. Isa, uwa ndio Fanta mwanangu. Udinda chali. Kano kange kano kwali yebase. Hata omugenyi tafunye kano kange. Tewali
Alukange. Tukoone wano. Napenda tunywemo. Tafute chindazi chaffe. Nechi? Chindazi chaffe. Teri kyamusana. Sagala chindazi. Chindazi chaffe kiriwa. Vale.